Is she real pregnant or just like Kawana? Owetwogerera a pretty baby Cinderella Sanyo omuyimbi w'eggwanga Dancehall King herself mutala mukulu amanyikiddwa nga Cindy ali lubuto tubaniriza mu kutubu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala kuba nti otubongerako webala kuba nti otuvimbisa eva nojja wano n'ogamba nti limoja deaso netutambula ffenna wetwogerera musajja mukulu omunothana yagenze mu maaso n'okuba nti afunyisa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cinderella Sanyu olubuto. Omusajja ono abadde akola mulimu ki photographer azanya sinema era nga y'omu ku basajja oba oliawo abali mu respected mu movie industry nga bwe tugenda okuba nti tubikutuusaako mwebale kuba nti mutambula naffe bali mu nsi yonna mbatumiddeko mwenna. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cindy jjukira yagenda mu maaso n'okuba nti ayawukana n'omuzungu mu mwaka gwa 2007 era ng'ebifaananyi byagenda mu maaso n'okuba nti bifulumizibwa batalibe aba Bruce Lee obwerere bwa Cindy bwagenda mu maaso n'okuba nti yes bufulumizibwa kitegeeza okuba nti obaoliawo Jackie bali bafunyemu obuzibu ne Cinderella Sanyu ne Lilian nga bonna balwanira muzungu ne batandika okuba nti bameeta Cindy enziro nabwe kityo Cinderella Sanyu n'agobwa mu Bruce Lee n'atandika solo career ye. Basajja bangi batandika okuba nti bamwepikira mpola mpola naye Cindy yasobola kuba nti abawa budde n'ebiseera olw'okuba nti obaoliawo yali agenda maaso n'okuba nti apushinga her music career mpola mpola. Now the information reaching ziraga nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cinderella Sanyu ali lubuto. Olubuto luno lwa myezi emeka? Luli wakati w'emyezi 5 n'omukaaga era nga Cindy kitegeeza okuba nti mwezi gw'okutaano awo gwa mukaaga anaaba atusuulako mwezi nga gwakutaano awo anaaba atusuulako kibebi tunaabanga tufuna welcoming omwana. Jjukira nti Cindy yazala mu Mario omwana we firstborn ali half caste muzungu mufirika era nga omwana ono ali handsome asono lwekyo Cindy yagenze maaso n'okuba nti oba oliawo yesanyusa anafuna olubuto. Yagenze ku Instagram n'agamba nti buli lwokola ebirungi byerere byebijja era nga mu karantini oba oliawo mukyala mukulu ono abadde yekolamu omulimo okusobola okuba nti afuna omwana. Cindy abadde ne scafo kugatta scandal mu relationship nyingi. Jjukira nti baliko mu battle ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fina Mugerwa Masanyalaze n'omusajja eyali omuzanyi w'omupiira amanyikiddwa nga Kenny Muyiisa nga bonna balonyera musajja wabula Cindy yasobola okuba nti asuulawo ng'agamba nti ekitali kikye tekibeera kikye so n'olwekyo tasobola kuba nti agenda maaso n'okubonyaabonya mukyala munne amanyikiddwa nga Fina Mugerwa Masanyalaze olw'omusajja ng'agamba nti abasajja be bangi bagenda maaso n'okuba nti beepikira Cinderella Sanyu wabula tebagenda na maaso okusobola kuba nti bamufuna era nga bingi oba oliawo ebyagenda maaso n'okuba nti bibatabukako mpola mpola. Sanyu yasobola okuba nti yes trekking obudde bwe bangi ba Steve Jean bangi Mickey Wine y'omu ku baali banyumirwako Cindy. Mickey Wine ino yadetingako Cindy ebyaddala Vampino naye nadetingako Cindy kugata ne Benoni Mugumbya naye ng'ate tetwamanya byatuukawo mpola mpola. Cindy yagenda maaso n'okuba nti obaoliawo tafiiringa nti bano bali secuwa. Cindy yasooka kudampinga Mickey Wine n'agenda ewa Kenzo n'agenda ewa Vampino newe muyita Kenzo era nga Vampino yagenda maaso n'okuba nti anyumirwa ng'egye yali nti smart wire guy yasobola okuba nti akola emirimu bulungi wabula nga Cindy quality za Vampino sizi yali ayagala yagenda maaso n'okuba nti asaakinga. Wetwogera Cindy yafuna omusajja bamuyita Paul Gaye Northern ali mu movie industry mpola mpola azenga
comparing cinema Scotland Yard film ya mini omusajja oyo yomu kubagira maso nokuba nti bazizanya nokuba nti abeerawo abadde photographer Cindy okumala ebbanga lyonna ku concert ze zonna n'ebivulu bye yabadde amukuba ebifaananyi photographer oyo omusajja oyo era omusajja oyo alinamu akasente. Cindy agamba nti nze natema namala nakoowa abayaaye okujja okunkwabula anytime. Now byebyo bife wa Cindy nga tukyagenda mu maaso kansoke nkuweeko music updates katono nnyo then tukomewo ewa Cindy. Wisdom Anizo Mbosso kogata Rayvanny batadde akayimba bakayita Ziwena. Mbosso ne Rayvanny bonna bali signed under Wasafi Records ngeno record label ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Diamond Platinum bakoze akayimba ne Wisdom Anizo bakayita Ziwena agenda okalonyeko ate nga Wizo ne radio batadde akayimba bakayita Nsimbi nga ka radio yekka osobola okugenda n'okanonyako mpolampola nabo ekitundu tugenda maaso fenna ate nga mutala mukulu musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso yatadde akayimba bakayita Nalonda Nemala gye kali ku YouTube genda okanonyeko video enaabanga bagita anytime from now nakitegeddeko nti yashutinze ne video emanyikiddwa nga Inama anytime from now egenda kubanga efuluma byebyo bifa mu kampu ya Good Life ne team Good Music. Yes, mpola Cindy wetwogerera ali Capital D agenda kuzaala mu mwezi gwa Kutano. Ekibuzo kiri nti Cindy bw'anaazaala anagenda mu maaso n'okuba nti atukuba enguliko nga bwe kibeera oba omukyalo ono agenda kubanga addirira. Jjukira abayimbi bangi olumala okuzaala bagenda mu races bagenda ne bawuumula ne batadelivaringa music era nga oba oliawo bafani baabwe bagenda mu maaso n'okuba nti babasubwa. Cindy y'omu ku badancehall general bemmanyi mu Uganda. Omukyalo oyo abaddewo emyaka mingi okuva mu 2007 bwe yava ku Bruce Lee bwe akayimba ke bakayita Nkoyo Okuyomba aze nga akuba hit after hit mwaka ku mwaka era nga Cindy ali mu myaka nga 13 agawalayi nga akuba endongo bogattako giri eri gye bamusayinga mu Bruce Lee 2023-2024 kitegeeza nti Cindy naye agenda mu myaka giri nga 2 ng'asanyusa bannayuganda. Cindy ebbanga libadde liwera ng'oba oliawo bannayuganda badawutinga entambula ye mu basajja nga bagamba nti oba oliawo Cindy aliawo jampe mami ng'abasinga bamugamba nti ayagala yakubamu. Finally Cindy yasobodde okuba nti afuna omusajja era nga wetwogerera kabyebe Sindalera Ssanyu ali lubuto nkogamba atalina amanyi tagwa ddalu tosobola kwepikira Cindy nga nawe toli mulalu. Ngenda kusaba kyali gwe yatutte Cindy nti blood bigumire byonna oba omusajja akoze ki oba omukyala akoze ki bambi yoyo wuwo ate nga ngenda kwagaliza Cindy obufumbo obulungi bangi bakyali baffe bali eyo bagwa ku bantu abatuufu ne batandika okuba nti badawutinga abantu abo abatuufu bamaliriza basplitize n'abantu abatuufu bamaliriza emitima gyabwe bagimenye bamaliriza ng'oba oliawo bakyanoonya ebbali abantu abasinga obungi. So n'olwekyo bw'oba ng'ofunye omuntu oyo ng'ali so special mu bulamu bwo make sure omuntu oyo abeerera ddala special eri gwe. Making sure omuntu oyo muwa kyayagala. Making sure omuntu oyo mutekinga ngayo first priority. Making sure buli kimu omuntu oyo kyayagala okimuwa mu bulamu. Bangi bali eyo bagamba bawoza kino na kiri naye ng'ate Cindy oba oliawo omutima gwe gwasazeewo. Cindy yalaba ku bazungu, Cindy alabye abagagga, Cindy alabye abadongo, Cindy alabye abayimbi, Cindy alabye buli musajja ku nsi kuno. N'olwekyo yasazeewo kuba nti concentratinga ne photographer nsubira mu relationship as long as the two parties are happy. Nsubira bonna babanga tebalina kye batugamba ko Cindy munnange okuzaala si kyangu bangi babanoonya tebabalaba n'ababajjamu bakyakaaba. So n'olwekyo bw'obanga gwe weewaddeyo kuba nti
otuzaalira bebe nkugamba nti oli wa tabbo nnyo. Bampita Rich Boya Maxudi Junior Ntambi Jimso oziwaddemu kuba nti ononyako ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5 amazima na mugudu tojja kwejjusa ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5 ku Twitter nkozesa Jimso 16 ku Facebook Ntambi Jimso ku TikTok Jimso 16 agenda ononyeko blood wange tusobole kuba nti tutambula ffenna. Yes mpola mpola bibeife wa Cindy ali lubuto osubira Cindy yakoze bulungi okufuna olubuto sawa zino oba yali badde agumikirizaako wa opinion yo mu comment section tutambule ffenna mpola mpola.